Good afternoon. Zuba. Akaluka akamu bekabanga kekese wanti mutakoze eki nakyo kyeka uche ngiriyo kihandulika olwobuta suka kunya ata nakyo tujja kitugere subiri kijja kwa ekyo is English tugende Uganda tajja kukola nga samoni zireyo bagamba nti tufiiriddwayo akalulu kamu olw'obungi bwe tugenda okufuna n'olwekyo enda kunoonyayo oza abe-NRM abo njogere nabo batuwe obululu obwo kubanga tubwetaaga tusobole ofuna obululu bungi omulundi gumu naye nga mu bumpimpi entegeera yange y'ebintu okuva naddala kooti eno Nakawa bwe yatandika mba mujjukira bulungi olunaku oluddako twali tusuubira okuba nga Alex bamuwa bbeeyi olunaku oluddako olwo era twali tusuubira okuba nga Alex agenda kwetwalira empapula ze mu Electoral Commission yewandiise so mu kutandika kino baakitandika nga tebaagala abire mu kalulu era ndowooza mukirabira state yalaze nti ajja lwakuna olwokuna olwo nga lwakulonda leero lwakubiri naye n'alaga nti abeerawo ku lwokuna naye tugeze omujjukiza towaayo olwaliro lwakubiri naagala leero ebadde special circumstance gitulooza nti era kyandizze n'olwokubiri kuba oli aba agenda kweronda naye bino kino twakisuubira naddala omusango guno gwajja ku kooti eno kubanga kifaananyi ekiraga nti baali tebaagala abeere mu kalulu kano n'okunominatinga kwennyini so bazze bakivuga era olabye nti batuwadde okumuta nga 22 tubadde tukkiriza bamute nga 15 ennaku zino kooti yaleeta n'ekiwandiiko olamuzi bwamala okusalawo ekiwandiiko ekyo kigenda straight ku owabalooya ne internet tubadde tujja vuga ekirungi ali mu constituency tumugyeyo akongeko akayina owalondera amanyiwo agenda alonde yeeronde n'akalulu kakakuume naye obutabaawo bwe ngaera bwe twasuubiza tukyatambuza kagenda kuz'omwezi nga 15 era obuwanguzi tujja bumutwalira eruzira tumutegeeze nti gwe mpya ddako era awo ekirungi okulamuza tugambye 22 ajja kulonda taata we ye katusubira n'afuna omukisa ogumulonda we at this court it shows you that this was it always had to be for him not to participate in this election, starting with the nomination. Now he cannot vote himself, but the people of Nakawa keep strong. We have been given a date of 22nd January. That's when he will vote himself. That's when he will vote for the incoming Lord Mayor and the LC5 councillors, because that's when we will be voting, and we hope that at least at that moment we get the opportunity he gets the opportunity at least to participate in that election, because it's still ongoing up to 27th. Otherwise, we ask that I think the time for running up and down should come to an end. The political cycle season is about to end, and we are praying that as we usher ourselves into a new Uganda, we'll have, of course, some more time. Council can guide, we'll have some more time for the incoming president to make certain decisions. But all we can say is that he will represent the people of Nakawa. Come May, he will represent them in Parliament, and services will be delivered, especially that we are expecting to be ushered into a new Uganda. People come and vote
come and vote in big numbers to compensate for this one vote we have lost. Every vote counts, so because we have lost this one, come in big numbers, let's multiply that vote.